mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amanya gange nze Susan Kakeeto, abangi gwe bayita Mami Melda, nasinzidde wano mu Istanbul Takebiri God Church Mukapi. Nga nzize okubaweereza n'ekigambo bali mukama kyatadde ku mutima gwange, nga nzize ogenda mu maaso n'enjiri gye twamaliriza wiiki ewedde, kati ng'olwaleero tugitwala mu maaso okusobola okumanya mukama yatumanya naye yatumanya atya. Nga tetunagenda wala, mbadde nsaba tusabeko mukama Katonda w'ekisa, oli wa buyinza, oli wa ttendo, tukwebaza Katonda waffe ku lw'amakya ga leero, okeeseza olunaku weebale, era tukwebaza ku lw'obugabirizi n'obukuumi, tukwebaza ku lw'abaana baffe, tukwebaza ku lw'obuweereza, tukwebaza ku lw'eri buli kinoomu mukama, n'abawuliriza baffe n'abalabi baffe mukama, bonna tubakwebaliza, era tukusaba mukama obawe ekisa, obawe omukisa, n'abatakola obawe emirimu mu linnya erya Yesu. Abalwadde mukama bakwateko, n'ababafiiriddwako abantu baabwe banyige ebiwundu mukama, na buli ayita mu mbeera yonna kitange Katonda wange mbateeka mu mikono gyo, kubanga gwe Katonda atalina kikulema. Osaanidde mukama, osaanidde taata, era nsaba ekigambo ky'ompadde taata ekyokugenda mu maaso n'ekyokumanyibwa okuba nti watumanya mukama kigende mu maaso n'okutuluŋŋamya, n'omwoyo mutukuvu otuluŋŋamye, n'abantu bategeere ekigambo kyo mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye, amiina. Amanya gange nze Mami Melda nga mbagambye nti nkomyewo n'ekigambo kye twakomako wiiki ewedde nga tetwakimaliriza, nayagala tugende nakyo mu maaso olw'obudde ne tukwatako katono. Kati olwaleero tukomyewo era n'ekigambo kye kimu, naye nga era tukijjemu Ezekeeri nga ku 16 tutandikidde ku lunyiriri twakomako olw'18, nga olunyiriri olwo lwali lusoma nti awo bwe nnakuyitako. Emabegako wali twakoma ku 7, abaatulaba luli twakoma ku twakoma ku verse 7, kati tutandikidde ku verse 8. Olw'obudde tetusobola kubanga tubimalayo, ensonga lwaki tuzikutulamu, naye nga kati kigambye ekigambo kino nti awo bwe nnakuyitako ne nkutunuulira, laba ekiseera kyo nga kye kiseera eky'okwagalirwamu, ne nkwaliirako ekirenge kyange, ne mbikka ku bwereere bwo. Mukama laba bwabika ku bwereere bwo, yakusanga oli mwereere. Bwe wazaalibwa tewazaalibwa na kantu, wazaalibwa oli bwereere nga tolina koolina gwe nange, kubanga Bayibuli egamba nti mu nsi tujja bwereere ate tugenda bwereere. Omuntu akwambaza ng'ofudde aba akuyambye, naye nga ne bw'atakwambaza biba tebikukwatako. Bayibuli egambye nti bwe yatulaba nga tuli bwereere n'atubikako ekirenge. Twali bwereere nga tetulina yinza tuyamba, kubanga ne bw'obanga bakuwadde engoye ezifaanana zitya, naye Katonda akuleese oli bwereere. Ye bw'amala okuleeta ng'oli bwereere, gwali wano n'osalawo n'ogamba nti kati baka mwambaze oba simwambaza, naye mu nsi ey'omwoyo Mukama aba yakubikako ekirenge eky'obulamu. Ye Katonda, ye omuntu aba yakuwa engoye n'oyambala, n'akuwa bingi nnyo amakeesi ge mugenda nago mu malwaliro, naye Mukama yakubikako ekirenge eky'obulamu, kubanga ebyo byonna bye baba bakuleetedde ng'ozaaliddwa tebiba na makulu nga obulamu tobulina. Era Katonda kyava agamba nti bwe nakulaba ng'oli bwereere n'enkubikako ekirenge eky'obulamu. Omwana oyo aba afudde nga yakazaalibwa, Mukama aba tamubiseeko kirenge, aba amulese agende nga bw'atyo bw'amwetaaze. Naye gwe omulamu avuddemu mu lubuto lwa mama wo n'ozaalibwa n'obeerawo, Mukama aba yakubikako ekirenge eky'obulamu. Mukama yeebazibwe. Olunyiriri olw'omunaana terunaggwaayo, agambye nti nembikka ku bwereere bwo, weewaawo nenkulayirira, n'endagaana naawe endagaano, bw'ayogera Mukama Katonda, n'ofuuka wange. Wafuuka wuwe, nange nafuuka wuwe. From day one nga nakazaalibwa obanga nawe wakazaalibwa, Mukama yakulayirira okubeera owuwe. Naye bwe yamala okulayirira nga wakazaalibwa obeere mwana we, ng'ojja kula omuweereze, nga bwe tulaba mu Bayibuli nti abaana abamu nga Samwiri yazaalibwa n'ateekebwa mu nnyumba ya Mukama n'amuweereza okutuuka lw'ava mu nsi. Naye wano Mukama atugambye nti yatufuula abaana be. Naye bwe yatufuula abaana be, ate bwe tukuze ne tumwegaana. Mukama yeebazibwe. Tumwegaanye mu ki?
tulabanga bye twagala oba awo tabituweeredde mu budde ne tusalawo twenoonyeza amakubo amalala. Tugaana amateeka gaayo ge yateekawo ne tugagaana ate nga tukigenderedde nga tumanyi nti amateeka ge yateekawo tuteekwa gagoberera. Tukoze ebintu bingi nnyo nga gye tunajja tulaba mu maaso, naye lwaki tukola ebintu ebyo? Lwakuba nti twegaanye Katonda, twerabidde endagaano gye yakola naffe nga twakazaalibwa. Weewaawo bw'oba wakazaalibwa tolina ky'otegeera, naye ate bw'ogenda otandika okutegeera, Katonda akulaga era ne bobeera nabo bakulaga nti Katonda ye Katonda era yakubeezezaawo. Bw'ogenda otandika okutegeera naawe osobola okulaba nti tewali muntu n'omu asobola kuteekawo obulamu bwa muntu, ate tewali muntu n'omu asobola kuzza muntu ngulu n'amuzuukusa ng'afudde okuggyako Katonda yekka. Abasawo bakola ebintu bingi, kituufu batuyamba, naye ate balemererwa era abantu ne bafa. Mukama yeebazibwe. Kitegeeza nti Katonda yekka yasobola embeera yonna. Katonda yekka yasobola ekirenge kye yatuteekako n'endagaano gye yakola naffe ey'obulamu, yekka yasobola okumanya ddi lwe tubeerawo na ddi lwe tunaavaawo. Y'ensonga lwaki tugenda ne tufa ne tufiira mu sayizi ez'enjawulo, kubanga Katonda buli omu aba yamugera nti gwe olifiira mu bbanga bwe riti ate gwe ndikwetaagira mu bbanga bwe riti. Mukama yeebazibwe. Olunyiriri olw'omwenda lugambye nti awo n'enkunaaza n'amazzi, weewaawo n'enkunaalizaako ddala omusaayi gwo, n'enkusiigako amafuta, n'enkwambaza omulimu ogw'eddalizi, n'enkunaanika engatto ez'amaliba g'eŋŋonge, n'enkusiba olwebajjo olwa bafuta ennungi, n'enkubikkako aliiri. Olwo nno olulimi Luganda nnyo. Katonda yakukolera buli kirungi kyonna ky'ayagala obeere, n'akwambaza n'engatto ez'eddiba ly'eŋŋonge. Gwe wali olabyeko ku ddiba ly'eŋŋonge? Wali olirabye? Katonda akugambye yakwambaza engatto z'eddiba ly'eŋŋonge, kitegeeza yakwagala nnyo. Gwe nange Mukama yatwagala n'atuwa ebyo byennyini by'ayagala tubeere, n'atwagaliza ebirungi. Naye lwakuba ate ffe tetuwagalizza bannaffe birungi, Katonda bw'aba akwagalizza ebirungi nawe jangu oyagalize ne munno ebirungi. Katonda agambye nti yakusiiga amafuta. Mukama yakusiigako amafuta. Bwe yamala okusiiga amafuta, gwe bwennyini bw'okuze n'ogeeyambulako n'ogatwala mu ssabo. Ate nga Katonda yali akulaze nti yakumanya, ate nga n'omusawo omunnansi gy'oba omulogo gy'ogenze, naye Katonda yamumanya. Era naye yayita mu bino by'oyogedde Katonda byakugambye, naye yali mu musaayi nga mweyeekulukuunyiza. Mukama n'amumanya n'amubikkako ekirenge kye eky'obulamu. Bwe yakula n'asalawo afuuke omulogo, n'amuwakanya n'asalawo agende mu bibye afuuke omulogo. Kati ate naawe Katonda gwaleese gwe yandibadde gwagambye nti ojja kubeera wuwe, akugambye nti ojja kubeera wange, yakuteekako amafuta. Ate naawe ogenze ew'omulogo, weeyambudde amafuta Mukama ge yakola ki? Ge yakuwa. Weeyambudde ekirenge ekyo kye yakuwa, weeyambudde endagaano gye yalagaana naawe. Tugoberere Bayibuli eno tuwulire bye yatugamba nga twakazaalibwa. Tuddeyo emabega ku bintu byatugamba nga twakazaalibwa, tubigoberere. Si nsonga ogenze mu balogo nate naye tulina kyofunyeeyo, naye komawo eri Mukama osome ebyawandiikibwa. Mukama ajja kusaasira. Mukama asaasira, tayinza kulekayo. Eyo gy'ogenze mu balogo weeyambudde omenya endagaano ye, kubanga bwe wali oli mu musaayi nga wakazaalibwa, omulogo teyakumanya. Omulogo teyasobola, era ne bw'abanga agabye oluzaalo talina buyinza bukuteekawo mu bulamu. Era oluzaalo asobola okuliwa maama wo, naye ate n'ozaalibwa n'ofa. Talina buyinza busobola kubeezaawo. Naye ate Katonda waakugambye nti yakumanya nga waakazaalibwa, era ne bwe wali tonazaalibwa yategeera. Era bwe wali waakagwa ng'oli musaayi weekulukuunya, era ye yakuyamba. Omulogo teyakuyamba. Nkwegayiridde bw'obanga okyali mu bulamu oba okugenda mu balogo, nkwegayiridde komawo eri Katonda, kubanga Mukama akulaze byonna byonna bye yakulaga nga okyali muwere. Mukama bye yakulaga ng'oli muwere, nkusaba okomewo gy'ali osobola okusoma ebyawandiikibwa. Wenenye Mukama akusonyiwe, wenenye Mukama akusaasire, kubanga byonna byonna by'onoonya mu balogo tebirina makulu, ate Katonda alina buli kimu. Mukama yeebazibwe. Katonda agambye nti olunyiriri olw'ekkumi n'olumu lugambye nti era n'enkunaanika
nenkunanika buyonjo nenteeka emikono gyo nenteeka ebikomo ku mikono gyo n'omukuufu mu bulago bwo nenteeka empeta ku nnyindo yo n'ebyomu matu go n'engule ennungi ku mutwe gwo bwe wayonjebwa bw'otyo ne zaabu ne feeza n'ebyambalo byo byali by'amafuta byali bya bafuta nnungi ne aliiri n'omulimu ogw'eddalizi walyanga obutta obulungi n'omubisi gw'enjuki n'amafuta n'oba mulungi nnyo nnyini n'olaba omukisa okutuusa mu bukulu obw'obwakabaka. Mukama yeebazibwe byonna obiwulidde ebyo sijja kubinnyonnyola. Katonda yakunaanika empeta n'akunaanika empeta mu nnyindo n'akuteekamu emikuufu. Abo nno be bakyala kati bayogerako ffe bakyala bagamba buli kimu akikuwadde n'akufuula mulungi naye bw'akufudde omulungi byonna abikuwadde naye mu buto mu kumala obikuwa okoze otya byonna byakunaanise tobisiimye obivuddeko n'ogenda ku bibyo. Olunyiriri 14 lugamba nti ettutumu lyo ne lyatiikirira mu mawanga olw'obulungi bwo kubanga bwali butuukiridde olw'obukulu bwange bwe nnali nkutaddeko. Obulungi bwo gw'omukyala ali eyandaba oba omwami obulungi bwo Katonda bwakutaddeko n'ofuna ettutumu liba lya Katonda. Bayibuli egambye nti olw'obulungi bwo olw'ettutumu lyo lye nali nkutaddeko. Katonda akuteekako ettutumu yonna gy'oli oba oli celebrity Katonda yalikuteekako naye gezaako nnyo okulaba ng'ojjukira Katonda gy'akujje wakati ng'oli mu ttutumu wakati ng'oli celebrity wakati ng'oli mugagga wakati mu mbeera yonna gy'oba olimu gwe ng'olaba nti wamalayo jjukira Katonda gye yakujja kubanga bino ebintu byayogeddeko singa onoobyerabira oyinza obutamaliriza bulungi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo bannange olw'obudde enjiri eno era nayo nja kugyongerako mu maaso awo Katonda bw'anaaba ng'atuwadde ekisa twongere okumanya kiki Katonda kyatugamba era kiki kyayagala tukole oluvannyuma lw'okutumanya oluvannyuma lw'okutwagala ennyo mu buto bwaffe yatwagala kituufu nnyo era twagala tutegeere tulina kukola ki. Tulina ensobi nnyingi ze tukola ne tuva mu kigambo kya Katonda ne tuva mu kwagala kwe yatwagala naye nga bwe yatwagala ennyo tujja kwongera mu maaso n'okumanya tulina kukola tutya. Ensobi zonna zibaawo ate era Katonda anyiiga n'asonyiwa. Abooluganda ayagala okulokoka njagala okwate mu kifuba kye ogambe nti nze gundi oba nze Imelda neewaddeyo leero okulokoka nga njatula n'akamwa kange nga sikakiddwa nenjatula nti Yesu gwe mulokozi wange era njatula neŋŋamba nti njagala onzigye ekitabo onze amanya gange ogajje mu kitabo ky'abafu ogateeke mu kitabo ky'abalamu. Bw'oliba oyita abalonde bo leka mbeere omu ku bo. Mukama nkusaba onkuumire mu bulokole ate era onkingirize obubi bw'omulabe ntambulire nga mu makubo go ennaku zonna ez'obulamu bwange mu linnya erya Yesu. Gwe Mukama munnange gwalokose nkusabira Mukama akuwa omukisa era akuluŋŋamye ogule Bayibuli ogende wonna w'osanze ekkanisa abantu bonaosangawo abasumba bajja kukuyamba. Nawaneku mukape weetuli mu Istanbul wane Turkey wewoli Turkey tujja kukwaniriza jangu oyogere ki jangu oyogere n'abasumba bajja kukolera era bakubulire ekyokukola. Mukama yeebazibwe. Ntumidde nnyo abantu baffe bonna abali mu kanisa abasumba baffe management yonna ngitumidde nnyo abaana bange mbatumidde nnyo mwenna gye muli e Uganda n'abali yonna e Saudi mwenna mbatumidde nnyo n'abazzukulu bange mbaagala nnyo. Ntumidde nnyo omwami ali mu byuma Ronald mutumidde nnyo bambi ekifaananyi kyolaba ekyo mwami oyo yakitukolerako omusawo waffe twebaza Katonda kubanga atubeererawo. Mbatumira mwenna abali ku mukutu Big God TV Big God Big God TV mbatumira nnyo ne ku YouTube mugende maaso n'okusubscribinga n'okusharinga n'okuyita watch parties tusobole okulaba nga tutambuza ekigambo kya Mukama. Enjiri eyinza okuba gwetekuteeko naye ate muweereza omulala eyinza omukwatako mu linnya erya Yesu. Mwebale nnyo nsigadde ndi Mami Imelda. Mukama abampeera omukisa musiibe bulungi.